kambasabe katuyimirire oluyimba olwo ombuulire ku kisa 247 ery'obulamu bwaffe. Kambasabe katuyimirire fenna oluyimbe n'abo twakasasulako akakadde kamu n'emitwalo 3 katulese emitwalo 4 tusigazaayo emitwalo twayimba tukutendereza n'abaana baffe mutabani waffe ono bukulu Moses William bajjukira ebyafaayo ebyo bulungi nnyo. Nolwekyo njagadde kubanyumizaako awo mutegere nti tuli baawano kubanga bamu muli bapya okujjako oli kasangwawo jjajja waawano. Mu mirimu egyakolebwa egy'ekkanisa waliwo ekigambo nga kuba twajja 29 Desemba twava 29 Desemba omwaka ogwaddako okugenda ku lukiiko twamala wano omwaka gumu exactly. Naye ekyaliwo wano poloti eyo baali bagitunda ini tulese neŋŋenda njirano kampeyini tutandika okutunda poloti eyo naye abantu bonna ebirowoozo nga biri ku kkanisa. Mu mwaka 1998 poloti eyo era ebimu byenjukiraga ettaka teryeyongerako tusooke tuyimirize ekirala kyonna tugule ettaka lino naye nga abantu abamu ebiseera abamu balina empaka empaka ate abakristaayo bange ate kati mbategedde nnyo balimu oluprotestante abapodo bawakanya n'ekintu ekirungi ekyebaagala bamu tebamanyi kyebaagala. Oba abapodo bange oyinza okubalaga ekintu nebaga tugaanye. Era wano nkirabye tubadde tusonda 60 billions okukolerawo ebbanja yaffe la Church House. Abapodo bange abamu nga baga omusajja agala kutuboya ekyo kizimbe si kyaffe. Naye kati sente ezaweddeeyo abamu kwabo n'abamu bemanyi nga baali bampakanye babulega Mukama yebawe tubadde tukusabira era nga tuli wamu naawe Mukama yebazibwe Yesu yebazibwe omwana gw'endiga agayibane batugaba nanfuusi kyentegedde abakulisitaayo bannannyini kintu be batera okukiwakanya. Abantu bakatonda abagenda okuganyulwa bawakanya ekyabwe. Era waliwo n'abamu abalondebwa mu nkiiko ne bagamba oyo mumulonda agende ku lukiiko lw'obusumba oba olwaki ng'omulimu gwe omukulu oyo amanyi okusimba ekkuuli oyo ajja kubasimbira ekkuuli ku nkomerero wasimba amakuuli ekintu ekirungi ne kibayitako olw'abasimbi baki b'ekkuuli. N'olwekyo nebaza Katonda waliwo abansimbira amakuuli ku poloti eyo naye nasanyuse nnyo Kaloni bwe yantegeeza munawewe ndi musanyufu ino Kigumba abawenkani yebale yino munene w'omwaike nga tukola ebirungi kyodoodo
aye ne mu kiseera kino kimwe kikumba waife aidi byona byona betwenda n'empiiya ne mugayiga waife musembwa babekalo n'olwekyo wano olwaleero wano byakumaliriza poloti miliyoni 2.3 seetaaga wasimba kuli n'abamu abaali bagira ennyo ekintu ekina y'omugenzi Kizito kya Kizito nsanyusa okulaba bebaali bamubagira ennyo mukyala mukiibi ono mwali mukiibi inginiya kati abamu tebaliiwo naye bamubagira nnyo naye batuwangula naye aba emyaka okuva 98 nkomyewo lwa poloti eno alina bumu unite. Ekyokubiri baali bagaba generosity n'ekyokusatu balina okwewaayo eri Katonda commitment ebintu bisatu nebaberaga unity generosity commitment byebyoka byenyandetoge newonera byebirala n'olwekyo ekanisa yakulaakulana nga buli muntu amanyi nti nno tuteekeddwa okukolera wamu obumu gemaanyi ekireetera ekintu kyonna okugeramu senga abantu babaki bumu kyekireeta okubaliriza buli kyetaaga kyonna okukola baali bumu basabira wamu bakolera wamu era n'okugaba bonna bakuŋŋaanyanga buli omu ng'agamba nti leeta kyolina kyonna tuteeke wano tukole omulimu gwa Mukama. Ekyokubiri buli muntu ng'agaba era ekyo Katonda kyatulekeddewo tusobole okubaako bye tukola. Katonda omulimu gwakuwadde ayagala oggyeko ekinaakola omulimu gwe. Ekyo engeri y'okweterekera naawe obaye nti nina akataka akange mu mwoyo ekano ogenda okugula kubanga kali kolina akali mu manya ga Stephen ne Margaret Kazimba kubafuule tugula akataka kawandiikwa Stephen ne Margaret Kazimba Stephen Margaret ne Naggayi kubanga Margaret ayinza okuba omukazi omulere Stephen Margaret Naggayi Kazimba ye mukyalo oyo era ke kaseka akamanye ebintu ebyo nalimu kuba nalayira emyaka 4 egiyise nebibukwasa kale nno mukulu boogere omukyalo gwe nagatta naye ebyapa wandisa mumanya ge kwali mbulize omusajja ali awo mukazi wokukyapa kwali n'omukazi ali awo mumbulize kwali okukyapa kwali Mukama yebazibwe nsaba okwozzaamu amaanyi ffenna nga tuli wano njagala nnyo enkola ya Rotary service above self mukyala gavana Mayenga service above self ffenna olugavana mukyala asosona tugenda kugula kataka wano nga teri emukubira engalizama nga teri yebalirite awalotale mbaga kola ng'okolera Katonda oba bakwogeddeko oba tebaku